ya ona kulika yenyo manya kwagalize komera aba kwagaliza ntana so sinza kala machane ngamba ti Muwanga bale kusiba ekyama zimachiri nti ebyobufuzi bwe bitambula ekyama ko ne family yo obo kitegeera yamani bwe kituba kiri muganda wange aho nyini tuli kusonga polampola omukyalo no musumba eyogedde wati katsoyo tumulirize there is a man I was talking about. But permit me to make him as an example. In Uganda he fled and lives in the US. That man was here and a musician. He had a great name. He had the peace. He used to live with the wife and the children. He could go to every corner of Uganda at any time. I don't know where the whisper came from. Even at the level where it's not enough. Go and become a member of parliament. And now he ran to become a member of parliament. And it was not enough for him. And the whisper came to him. It would be better for you if you become the president. And he went and contested for presidency. Now he left the White House in Magere. I don't know that people are living there now. Kubanga agamba Bobi Wine obokitegeera newo komawo agamba kyagulanye omukyalo oyo omusumba mumawulire tugamba nti good listener should be able to understand what someone has not said nti nyina okutegeera newe batayogedde kintu nsobola okutegeera nti gundi gwe ogamba ono ekisooka musumba alinya simanyi kansoko kankubigamba ekintu kimu afiki omusumba yitwa Diamond House is it Dominion omusumba byayogera ku Kyagulanyi ajjayo ekifaananyi abantu kye bamanyi kye basirikira nti abasumba bonna makanisa gaabwe abasinga tebalumirirwa ndiga tebalumirirwa abantu balala kyova bosanga omusumba nga avuga V8 ng'endiga etambulira ku bigere n'amusanga mu kkubo n'ayambusendabiramu n'amuyitako omusumba kyali mu kutulaga okitegeera musumba kantegera mutageze ekintu kino musumba sobeera mu kanisa yo nga weevuga ng'ekimu eky'ekkumi kijja naye nga abakireeta basuulanja era basiiba njala okitegeera naye gasobola gamba nti nokanve mu kyaki yange ngende ku kitundu ntambuleko noonya ab'endiga zange zisula zitya zibeera zitya abasumba be batyo bwe bali musumba era njagala nkutegeeze nti Bobi Wine byonna yabirina nga bw'obyogera ge mazima yabirina sente yazirina yali sita yali w'amaanyi era byonna yabikola naye abantu abali bayingira ng'ebivvulu bye bali tebalina wadde n'ekikumi ng'embeera mbi so ekyajjayo Bobi Wine sebo w'ekitiibwa nyabo w'ekitiibwa kuvaayo kwogera kugamba bannaye abantu bange bali ki bali kati bw'obyogera musumba olinga tugamba nti Bobi Wine yalina mululu n'atakuta kubeera nga levo gyali yali ayafuna buli kimu n'agenda ku madaala gonna okitegeera musumba atulaga nti ne Bayibuli nyininyini maaso kwa video akona kawulirizaako alaga nti Bayibuli egamba beera contented n'ekyolina yali contented n'ekyalina neti yali contented na bamwetonde ki kye balina oba kitegeera kati ekizibu kya musumba just musumba kyatuyambyeko kujjayo ekifaananyi ky'abasumba bonna abasinga be bali babeera bulungi bwe babeera wano endiga zibeera eno ng'ekyamazima nze gambye abasumba kizibu nnyo osanga endiga ng'eri ku kkubo etambuza ebigere nassenda byo nagamba yingira nkutwaleko ku basumba 100 abasumba 5 percentage ya 5 be basobola okubeera nga bakikola oba kitegeera ayina omusumba era wagenda w'endiga nga balina tugeze ng'omukolongo ogwo ate abayagala baddize church oba kitegeera tayinza gamba nti kankwate ku zino ziwe ze bampa gaziweeyo n'olwekyo musumba nze soogera because eba byabufuzi oba ki musumba yekateekawo mbeera eraga nti n'abantu abavayo okuwanika eddoboozi ly'abantu abali obubi babi mbwa baba balina mululu nedda singa oli avayo nga ekituufu kyayogerako kituufu kale musumba sinyabo kankubuuze Bobi Wine byayogerako byayogerako temuli kituufu na kimu right of day n'ogamba nti kale Bobi Wine bweyongera byonna kino kyekituufu kino kikyamu awo nandiwulidde naye gwe bwondaga nti Bobi Wine okuvayo okwesimbawo oba okuvayo okweyogerako oba ekyaddondo oba kuba pulezidenti mululu awo mba musumba sikutegeera just okusigidde ekifaananyi kyammwe bwe kiri okijjayo mu kamera tube nga tukola ki tukiraba omusumba oyo ayayogedde ku Kyagulanyi Ssentamu nti okujja mu byobufuzi teyali like nti igwali mululu omugagga bwe yali alina bwali tebumala najjayongereko simanyi lwaki yayina endowooza bwetyo ekirala simanyi yayinza obba ye nga ye yayinza obba ye nga ye bw'abiraba
buli muntu si kikyamu kubanga like tonenyanga muntu ndowooza ye segera endowooza ya musumbe wate yewaabiraba nti Kyagulanyi teyali mumativu n'ekyo kye yali alina n'asalawo awalirira agende ku bwMP agende n'okuba pulezidenti okukakana nga asuddeyo wakaawe. Tukkirize tugambe Bobi Wine yagenda okujja okwesimbawo ng'alina buli kimu kuba Bobi Wine mu myaka emitondooza nga 19 yali atandise okufuna ssente. Bobi Wine yagenda otuuka okwesimbawo nga buli kimu kye yali yagadde akikola ki akirina naye olw'okuba nti mu nnansi n'abantu abamuliraanye ye yeewaayo nga ki nga saddaaka neyeewaayo n'ayogera ku ebyo ebitayogerwako okitegeera. So oyo omusumba abulire ekituufu abantu be oba bintu byatategedde tabyogerako wasigale mulayini ya Bible kubanga n'omuntu okusirika n'otayogera ku kintu teri muntu agenda kukunenya naye tolaga ndowooza yonnafu eri bantu okitegeera. Lwaki abasumba bantu balaba nnyo abasumba balinga ndowooza nga 3-4 beekubidde nnyo sayidi yo nga boogerera nnyo magere ne Kavumbi. Kati ekyamazima kiri nti oluusi abasumba oyinza obutabanenya because ensi mwe bali amaanyi balina gajja mu gavumenti erimu obuyinza kitegeeza yagalagana they must support that government. Kitegeeza ogalaba ku basumba 10 nga basumba 5 bokka nibavayo ne bagamba balinayo ekikyambo kyekino era nje wegendereze nti mu Christianity abakatoliki bano batatera kweku basumba batolevayo ne bagamba nedda bannange ekyo kibi lwansonga be ekkanisa yaabwe eribwa yeyimirizaawo yetengeredde yes wabula nti balokole nti ki kati kankikubulire kijja kubeera kizibu okusanga omusumba nga w'amaanyi nga mmanyifu abeera agambe nedda naye nammwe mukole enguudo kizibu okitegeera kiba kizibu era bw'obasanga ku bantu 5 okubeerako omu ng'abaana kye bakola naye tobanenya nti ebiseera ebisinga munnange balina kubanga bawagira kiriko nabo basobole okuyimirirawo oba okitegeera lwakuba nti mu buntu kiba kibi naye baba tebalina kyakikola ki oba tebalina kyakikolera mu bufunze tebalina migongo gimala okitegeera. 14 August kigenda wakabaka saa kigenda okubeera omuganda wange kulumye nalo mulaba kyakoleeyo gyali mulaba akasajja kalina akasanyalaze kati Kingsaya yabadde kata n'ayimba era bulijjo kye mbagamba nti temubuusabuusa abantu bakirabyeko. Kingsaya yayimbye bukedde ku makya ne babala obulega bw'abakyala bwasigadde mu bbaala bwe yabadde nga abakyala 100 obulega 8 bwasigadde mu bbaala eyo okitegeera. This time abasajja bajjayo pale ne bafuma nga bali mu bokisa okitegeera nga kiraga nga tebasimu bubi tebakikoze mu bubi bambi bagamba nti omusajja yayimbe ne kibasukkako nti omusajja yayimbe eddoboozi erikuessera nga libambula bwambuzingo ye oba okitegeera era abantu bekata basiimye naye ate Kingsaya kino njakwogera ku kino bwe yagenze kweggulu kosaggulu akomawo leero ate genda Mbalala omuyimbi alina show leero Embalala bwava Embalala asale obaddewo abangambye wiikendi yonna yonna nga bwogiraba ali ati kati omuyimbi sebo ng'oyimba oti Mbalala South Africa America okitegedde kwegamba yayimba ati international agende naye okitegeera muyimbi kitegeeza ki w'amaanyi oba okitegeeza zimususeeko kirize tugaane wano mu Uganda tetulina muyimbi alina booking nga Kingsaya zaalina tukirize tugaane nti we twajja Moze Radio twazaawo saha booking zo zisuse kati wallahi wano Uganda oyinza onoonya abayimbi boyinza okuzza ku saha nga tobalaba mbuuliraayo Eddie Kenzo Kingsaya musajja wa ddala abayimbi batono nnyo b'osobola omukompeyalingako naye tumwagaliza mikisa tusaba Katonda amuwa obukuumi buli waayita buli wabeera kuba gy'okoma okuba ow'amaanyi n'okubeera n'abalaba abangi ekitegeera abantu gye bakoma okukwagala n'okubeera n'abatakwagala baki abangi so tusaba bukuumi Kingsaya Katonda amuteekeko omukono gwo nga bwe wasobola okumutuwa n'ayimba n'abanga ennyonza omutukuumire password Kingsaya yagamba walinga mwebali kushwa kaziwe kapo ibera imaze okugwa yamuzo wayo musajja kiki nagaze gomulaba nyimba ibu nebe sina kuyimba musajja yanfiriza nekyo kibaawo tekiri Kingsaya ka abayimbi bano balaba kati nze nyina omuyimbi gwemanyi nti emmotoka ye yasooka baagimuwa naye baagimuwa nga alina kuyimba bivulu gimala bayimbi bangi nnyo bamugamba nti ettaka liiryo nze kandikuwe
jango oyimbe bangalo nawe wawe cha King Saa chanjawulo nti yakugamba tebampa sente mu bulungi wabula banfiiriza omukosi ng'omuyimbi nagamba King Saa muyimbi ali complete bwe kibala ati nayimba ebivulu by'abantu abo abasula amabanja gaabwe akikole kubanga tetwagala teekawo kamako konna bagambe King Saa mubbi kubanga era si mubbi kati kagenda ayimba ebivulu by'abo wadde oba minisita yamufiiriza oba biki kabiyimbe ku bwereere asigaze erinnya lye asigaze ekitiibwa kye abenemirembe gitenyina omwamukola ki bambi kyagezaho kubeera ng'akula ewaawo nga kimunyigamu because oba osanga akaseera ako yandibadde nawo shows nga 8 naye nogenda sooka yimba eyoono gye bakoze eki gye bamubanja amalako myowo ate agattewo walibeerawo space awo kitegeeya so akikola sula amabanja ate banaye banamwogerera lwekyo bamukume bukola olw'ebitalimu magezi kati bajja kujja ekyo bagambe King Saa yadde ekivulu kya guuni nga beerabidde nti bamufiiriza kati kagenda abimbe ku bwereere abimaleyo mulwekyo mugamba nti mukiraba oba okitegeera yes bwekityo bwe kiri okay nga 14 August strip yaman naye ekirala ekyatugenda wa Joseph Ngoma omusumba Joseph Ngoma oba okitegeera nzikiriza nti omusajja oyo wa Ngoma agenda kufuna abantu okitegeera talina nnyimba nnyingi nnyo nti katalogo y'amaanyi nti naye ennyimba yoyo musumba ze nnyimba nti bw'oluwulira nakula ne maama ebyataata sibimanyi nnyonnyo ojja kwosanga nga